masiki zino zongera okugabibwa mu bitundu bya Mountain Elgon. Ebitundu bya Mountain Elgon ne mu Uganda yonna, Buganda naye waliwo ez'enjawulo ze baagala okusindika mu Mountain Elgon era zirabika zatandise dda bagabira abantu. Masiki zino zirimu ekintu, zirimu akawuka, zirimu akalwadde aka affectinga internal organs. Masiki gavumenti zebagabira zirimu bw'osaba oti ng'oli mu masiki buli lw'oyingiza oba oyingiza ekintu ekigenda okukwonoona amawuggwe, omutima, ekibumba, ensigo n'ebirala. Era bw'oba omanyi wafunye masiki ya gavumenti togiteeka ku nnyindo zo. Naye basinze nnyo okwetegekera n'okweteekerateekera ebitundu bya Mountain Elgon. Awo bayagala okukunkumula abantu baawo, simanyi ki kye baagala awo, naye nga buli we bagabye gundi ezo bagenda kukozesa aba SFC era ba RDCs ne ba NRM structures okuba nga bagaba masiki ezo era bazambale ku mpaka. Okutemula bannaddiini nakwo kumaze okukonfamingibwa, naye abantu bano sande balabudde amannya gaabwe lwaki sigaleka. Kuba kati bano bonna bwe babatemula tuba tuwonye. Mulimu abapentecote, mulimu Kayanja Miracle Center, Mubajje, Kazimba Mugalu n'abalala. SFC Commander omudumizi wa SFC aweereddwa obuyinza okwongera okunoonyereza n'okweliminatinga abantu bonna Muhoozi baatya beeraliikirira okubanga bayinza okuyimirira mu kkubo lye, abatakkiririza mu Muhoozi mu NRM ne mu Armed Forces which is police and UPDF. Abantu bonna be bawulira nga Muhoozi abeeraliikirira okuyimirira mu kkubo lye mu NRM party ne mu UPDF oba mu Armed Forces, era mugenda kweyongera okulaba ebintu ebifaanana n'enguzi nga bitambula mu police mu UPDF, police UPDF, naye nga bikwata banene bokka. Buli gwe basuubira okuba nga apinga bagenda kumuteeka ku lukalala lwa enguzi basobole okukiriyalingira Muhoozi ekkubo. Amaziga mu NUP bagambye NUP egenda kufuna amaziga agatagenda jiva ku mutima olw'aba leaders abagenda okutemulwa medically ate ne mu accident. Era mu gundi mulimu target confirmed, bagenda kufa accident, abalala bagenda kufa ndowooza nga Honorable Nakimuli ow'Ekalangala. Okwongera okutemula ba DPCs, ba OCs, ba RPCs n'emitendera gyonna gino egya ASP, SSP, AIGP, what abo bonna nga ba indigenous Ugandans bagenda kutemulwa awatali bagenda kubeera eliminated, era nabo baliko akagamba ako target confirmed. Bwe womanya oli Munnayuganda indigenous, oli Musoga, oli ku ddaala erya waggulu mu poliisi, ogenda kubeera ng'otirimbulwa. Bagambye balangiridde road blocks zikomewo ku makubo, bagenda kuteekawo road blocks ez'enjawulo ku makubo olw'okubanga olw'abantu okuboyiringa. Bagenda kwongera okuteekawo road blocks nga beekwasa ekya Ebola, bagenda kutemako ebitundu ng'oweeno otakkirizibwa genda eno, oweeno otakkirizibwa genda eno, naye bakontaininga kye bawulira mu bantu. Wabaddeyo wano twagudde ku nsonga endala eyabaddemu engeri ya celebrations nga bayozaayoza Kasolo
Kasolo ne Muhoozi be baparalyzinga Uganda ne batta abavubuka b'omu Buganda. Kasolo Minister Kasolo ya babadde bamuyozayoza olw'okuparalyzinga pressure eyali mu kalulu ey'omu Buganda, n'akola ennyo ekyokutirimbula abantu mu Buganda, era bamuyozayozeza ne bamuwa n'ekirabo kye mu bisenge by'amakolero ga Waaka kubanga yatirimbula abantu mu Buganda. Bateesa okuggala ekitebe kya NUP, naye bagenda kukozesa NEMA, bagenda kukozesa UNRA ne KCCA. Naye ekitebe kino tebagenda kuggala kitebe kya NUP direct, bagenda kusooka, waliwo intano gundi yaabwe eri munda mu NRM, naye bagenda kusooka KCCA, NEMA ne UNRA bagenda kusooka kuwandiikira ekitebe kya NRM, era mulabeko greda nga zisenda akatebe ka NRM akawali ekyaddondo, kubanga bagenda kubanga bajjemu ebintu byabwe nga gundi nga bakyetegekedde, kubanga bashifutinga okugenda mu kizimbe ekirala, then mbu oluvannyuma bazimbe. Naye bagenda kusooka kusenda oba okulumba ekitebe kya NUP kya NRM, then balumbireko ekitebe ekyekibiina ekirala kye bakyakkaanya nakyo, either FDC oba DP ku balintumaawo oba awantu wonna awali ekitebe ky'ekibiina ekirala. Bagenda kubanga bakirumba. Badraftinze ebbaluwa gye bagenda okuwa NUP. Ebbaluwa eno Ssaabalamuzi Nzeija ye yagidraftinze ng'erimu ensonga ezisobola okulabika okubeera credible bw'oba tolina gaalubindi eziraba ewala. Kati yabadde agiweereza ku mmeeza ya Museveni agiyitemu agiapproving. Eyo ebbaluwa gye bagenda okuweereza NUP, ekitebe kya NUP headquarters ez'Okavule n'essomero lyabwe erya wali e Kamwokya. Ebbaluwa eyo Ssaabalamuzi yennyini ye yagidraftinze, so yabadde agirese ku mmeeza ya Museveni agirabe agiapproving, then bw'amala okugiapprovinga KCCA ne NEMA bayiike ne graders bamenye ekitebe kya NRM baliteekewaawo bagunizi bakaabe beekalakase mumenya mutya ekibiina ekitabe kya NRM. Lwaki NRM tujogebwa nga ffe tuli mu buyinza? Muhoozi Museveni muveeyo mutaase ekibiina, kakati ebintu byonna bimenyeddwa. Bakulage nti nno NEMA tusaaga yazze kukiriyalinga na kutereeza, ate oba olaba emenya NRM. So baveewo bagende ku kibiina ekirala nakyo bakimenye, oba enajja nankumbi oba awalala wonna, then bwe bamala awo balyoke baweereze ebbaluwa eyo Nzeija gye yakoze bagiweereze ku kitebe kya NUP. Kati awo balyoke basende ekitebe kya NUP. Museveni yagambye famire ye yabatuuziza n'abagamba okusinzira intelligence gy'alina, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu anyize amapeesa gonna ag'omu diaspora. Ekijja si muntu, kakati abagambye bw'ati okusinzira ku intelligence gy'afuna banguwe mangu okuwithdrawinga n'okugala accounts zonna ze balina mu mawanga ag'ebweru, bazigulirewo baggulewo empya mu mannya g'abantu abalala abatali bangu baku tracinga nti nno be bannannyini ssente ezo, bafune abantu era bagenda kusinga kukozesa bayindi. Najja wano nenjogera ku bayindi abalobinga mu UK, era nenjogera ku bayindi ku nsisinkano eyali wakati wa Charles ne Trump. Waliwo abanvirayo wano ne bagamba nti nno nnimba okulobinga okwo omutemwa gwabwe ku bintu bye bamukolera eri mu diaspora bye bamukolera mu gavumenti kwe kulobinga babawe trade mu Uganda ye sanji 5 okutwala ekifo ekyo. Ddayo mu bintu bye mbadde nzija njogera ku nsonga eyo, sanji 5 asembebwa abayindi banne abali eri mu Bungereza nawa bagamba Museveni ku bye bamukoledde ne byayagala bamukolere abawe kino. Era kyovula banga 5
agent waabwe okubanga nga bagira interest zaabwe mu ggwanga Uganda. Naye Museveni yagambye abantu be wano akaunti zonna ze balina mu banka z'ebweru zikyuke, sente bafune engeri mwe baziteeka baziyise bafune abantu ba agents, era bagenda bawa abayindi abagenda okubanga babakolera ebintu ebyo. Then esente ze balina e Uganda bamaking sure nti tezibeera mu Uganda shillings, sente zaabwe zibeere mu dollar. In case of anything nga basobola okugenda ne batandika life somewhere nga sente zina value. Sente ze babeera nazo mu nyumba, sente zonna ze batambula nazo, sente zonna ze bakozesa zibeere mu currency, mu dollar currency, kubanga ekintu kyonna kisobola okugwa essaawa yonna okusinziira ku kyawulira mu diaspora nti His Excellency anyize amapeesa agasinga obungi agafuga ensi eno. So abasobola okulowooza nti no president asirise oba atudde ali bize nnyo naye bino senga mbadde nsobola okuteekayo kkoodi ezo nandibadde mbateerayo ne mulaba ebiri mu kkoodi singezezaako okujabulajabula mu bintu bino olw'obudde nti muyina okukuba amasimu tugenda kuteera.